breaking news, Sam Okanya finally amaze n'abanga ateebwa ayimbuddwa okuva mu kkomera wabula ekisinze okubanga kyeralikiriza bannayuganda ekisinze okubanga kinyiiza bannayuganda ly'ebbanga Sam Okanya oba Sami Damaite family lyamaze munda emabega w'emitayimbwa wabula ng'olwaleero bamutadde nga n'entajje bamutadde bagamba mbo bakizudde ng'abadde tayina yadde omusango gwonna nti n'abawaabi obujulizi babadde tebalina emabega kaawo twakuwa amawulire nga Sam Okanya bambi ng'embeera erabika teyali nnungi gy'ayitamu mu kkomera gye yali asibiddwa oluvannyuma lw'okuba nti yakwatibwa ennaku z'omwezi zaali nga 23 mwezi gwa musanvu omwaka guno gwennyini 2024 bwe bamukwata bwe waaliyo kye tuyita march to parliament abavubuka bannankyukakyuka nga bagamba titugenda ku parliament kugezaako kulwanyisa nguzi esusse ng'esinziira mu parliament y'eggwanga ekubirizibwa Anita Amongo kati wetwogerera bagenze bataaka abamu era Sam Okanya y'omu ku abo abadde basigalayo abadde basigala emabega w'emitayimbwa nga teboogerwako tebateebwa awatali nsonga emanyiddwa wabula finale olunaku olwaleero Sam Okanya amawulire genjagala okubanga nkuwa era genfuna gandaga ti Sam Okanya kati wetwogerera ali bweru era amaze okubanga ateebwa wabula nga bwe ngenda okusomera ekipapula kino kyogenda okuwulira nga kirabika bamutadde nga tewali bujulizi abawaabi obujulizi bwababula jjukire mabega kaawo Sam Okanya yaleetebwa mu kkooti n'ategeeza byonna ebyali mu kkomera gye bali yasibibwa nga Balamu Barugahara era nga bw'abadde azannya ddiiru ku Olivia Lutaaya ne Basanya nga ne Sam Okanya baamugambako nti bw'atakkiriza misango tagenda kubanga ava emabega w'emitayimbwa wabula nga bw'omanyi Sam Okanya abangi gwe mumanyi nga Sami Damaite family avuddengayo nga yebyo tebimukanga era abadde nga abyogera mu kamera ategeeza nti baŋŋambye kino era sijja kikola oyo yabadde Sam Okanya kati wetwogerera ali ku kitebe ekya National Unity Platform yatuuse dda nga bw'ogenda okulaba mu katambi kenjagala okubanga nkuwa akampimpi nga sinaba kubanga ate nkwongerayo mu nsonga endala kuba nkugambye ensonga esinga obukulu Sam Okanya wetwogerera amaze okubeera ng'ayimbulwa era alya butaala essaawa eno yennyini mbeera ya ssanyu mbeera yakubeera nga basagambiza bannakibiina ekya National Unity Platform ne bannankyukakyuka bonna ababadde basabirirwa ababadde babanja Sam Okanya okulaba nga ateebwa embeera ebadde ya ssanyu nnyo okulaba nga alisivinga era naye akoze nga Olivia Lutaaya atuukidde ku kitebe eky'ekibiina ekya National Unity Platform oluvannyuma lw'okubeera nti yakayimbulwa mu kkomera gy'abadde asibiddwa emyezi egiwererako ddala. Babeera abantu banjawulo abawalira kuyitibwa bamwoyo gwaggwanga kyokola banti ne waabazaale era tumutuula Yes, yembere badde ku kitebe ekya National Unity Platform oluvannyuma lw'okuba nti balisiivinze Sam Okanya oba Sami Damaite family oluvannyuma lw'okuba nti ateereddwa okuva mu kkomera gy'amaze emyezi egiwererako ddala wabula ng'ate ssaawa eno amawulire gafulumye nti bagenze okumuta omulamuzi akizudde nga Sam Okanya abadde talina musango era obujulizi bwabula dda waliwo ekipapula kye bayita discharge order ekipapula kino kwe bawandiika singa omuntu aba amaze okuba nga ateebwa era ebiwandiikiddwa ku kipapula kino bye njagala okubanga nkuyitiramu otegeere lwaki Sam Okanya bamutadde ate ne balaga nti abadde talina na musango kati gwampuliriza wuliriza bye bagambye nga kirina omutwe nti the Republic of Uganda in the Chief Magistrates Court of Buganda Road at Buganda Road Kampala 00 CRCO 594 2024 Uganda prosecution versus Okanya Sam alias Sami Damaite family accused person government yewaaba gwe waabira ye Sam Okanya abangi gwe mumanyi nga Damaite family discharge order uliza we bagambye this case coming up for hearing this 26th day of November 2024 before her worship Choshabire Caroline
Magistrate Grade 1 in the presence of State Attorney Mr. Muchunguzi Alan and the accused person. Onako olwalero ennaku z'omwezi nga 26 mwezi gwa 11 omwaka 2024 bonno baakozeemu n'ensobi ne baguyita 2023 nti omulamuzi owa kkooti ento oba Grade 1 amanyiddwa nga Kyoshabire Caroline ng'asoma omusango guno nga ne State Attorney ayinza okuba nga yabadde avunaana oba nga ye muwaabi amanyiddwa nga Muchunguzi Alan naye abadde waali era ebigenda maaso byonna abadde abiwulira kakati omulamuzi ono n'amusomera ebigambo bino byenjagala okuba nga nkuwa. Whereas the above named person was brought before this court and charged with the offence of common nuisance contrary to section 148 subsection 1 article 148 section 1 of the Penal Code Act. Nti omusango guno gwaleetebwa oba omuwawaabirwa yaleetebwa mu kooti eno ng'avunaanibwa omusango public nuisance oyinza okizza mu Luganda mu ngeri gy'otegeera nga kino kikontana n'akawaayiro ak'ekikumi 48 Penal Code Act. It is hereby ordered as follows. Ulire ebibaddewo. This case has been dismissed having found no case to answer. Accused person discharged and set free unless held on other lawful charges. Nti omuwawaabirwa ateereddwa oluvannyuma lw'okuba nti talina musango no case to answer, talina musango gwavunaanibwa nti era tumutadde okuba nga talina musango guna guddamu muteebwako okujjako singa anaaba akwatiddwa mu musango omulala ago gwe tuli muvunaana naye nga guno ekituufu talina musango gwa kuwoza era abadde talinaawo musango gumukuumira wano kyokka amazeeyo emyezi nkugambye baamukwata nga 23 mwezi gwa 7 omwaka 2024 olwaliro tuli mu gwa 11 kitegeeza amazeeyo emyezi giwinza okuba nga giweredde ddala emyezi 4 amazeeyo omwezi gw'omunana ogw'omwenda ogw'ekkumi n'ogw'ekkumi n'ogumu gy'emyezi 4. Cash bail of 500,000 shillings should be returned to the accused person. Emabegakaawo babadde bamuleeta mu kkooti jjukira baba baleeta omuntu mu kkooti okweyimirirwa wabaddewo bail, cash bail ezibadde zisabibwa ssente okulaba ng'afuna okweyimirirwa emitwalo 5 egyasabibwa afune okweyimirirwa kigambiddwa oba kkooti eragidde ssente ezo zimuddizibwe kubanga abadde talina musango. Given under my hand and the seal of this court this 26th day of 11 2024 nasaako omukono Kyoshabire Caroline Magistrate Grade 1 Sam Okanya bw'atyo n'aba ng'avudde emabega w'emitayimbwa awatali musango gwonna gugenda kuddamu kumuvunaanibwa ti ne ssente ezaweebwayo ng'asaba bail nazo zimuddizibwe. Wetwogerera nga Sam Okanya ali ku kitebe ekya National Unity Platform bagezaako okuba nga bamukulisaayo kanzije tubeere nga tweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua kubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.